po jako akawuwo. Omuyizi omu yakakasiddwa okufiira mu muliro ogukutte essomero lya Good Times e Kawala mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Muliro gwabadde mungi gwayise namumba bati guna n'ekizimbe kyennyini twakimenye bumenye olumusi kyonna. Abatuuze basobodde okutaasa abaana ne bajjamu n'ebintu. Ekisulo ekiyidde mubadde musulamu abayizi okuva mu kibiina ekyokutaano okutuuka ku kyomusanvu era ng'omuliro guno kiteeberezebwa nti gwakutte ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ng'abasomesa n'abadduukirize bagezezzaako okutaasa abayizi obutafiira muliro guno naye mu kavuŋŋaano kano waliwo omuyizi omu ategeerekese nga amanya Matthew ataasobodde kusimatuka. Kati kwe kuyita ab'omu nnyumba ne tufuluma twagenda okutuuka ku geeti. Nga geeti bagisize omusirikale n'anoonya ebisumuluzo ng'ate munnaabiri naye yali yanze kuggalira mbwa kati awo ne tulwawo ku geeti twagenda okuyingira ng'omuliro mungi. Oluvannyuma lw'amawulire g'okukwata omuliro okusaasaana abazadde bakedde tebunnalaba kyokka kye babuuseeko abakuuma essomero lino bwe balemesezza okuyingira munda. Gwali muzadde naye bw'osobola okukkana nga kyabye ku mwana wo nga dde omukyabanakkiriza ntya ate headmaster tawiiza bazadde omwana oyo gwe bagamba afudde omuzadde n'ategeera oba omwana wobasuuwe ye bamuntu omulabeko ogera amannya gaawo bamukule yenna kintu Faith P4 tujja kucommunicatinga later on officially bane mutusonyiwe obutabagulira. Kino kijja abazadde mu mbeera era wano ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu n'abakulu abatwala essomero lino era abakulembeze b'essomero bawaliriziddwa okusimbisa abaana mu bibiina ebyogerwako ennyiriri okubalaga eri abazadde basobole okukakkana emitima. Kuba abaana tubasomeseza okuva mu kiwa kati bali mu kirasi zaawala babalabirira bulungi nnyo naye ekizibu nga kino nga kituuse tetusobola kubeera na mitima. Matiya Seruwaji akulira essomero lino ategeeza nga bwe bakoze kyonna okulaba nga bataasa abayizi era ono wasinzidde okusaba bazira kisa bonna okuvaayo okudduukira ku bayizi ko n'abazadde. Omwana waffe omu yagenze ng'essomero twakoze kyonna ekisoboka omwana oyo twabadde tumutaasizza naye ne kakati kikyatwewuunyisa engeri gye yazzeeyo mu muliro naye kibinnyo bonna ssebo webali. Meeya w'eggombolola y'e Rubaga Mbeeraze Mawula Zaki ategeezezza nga walagidde abakulira ebyenjigiriza mu ggombolola eno okufulumya alipoota mu bwangu ddala. Naye nga tujja kujja ng'eggomba tubeera kunoonyereza tulabe muyinza okubaamu n'abantu batugambye omu naye ng'eggombolola tugenda kunoonyereza tulabe bayinza okusikawo nga batugambye omu so ngenda kukwatagana ettiimu yange education. Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wasinzidde ne yennyamira ku kyo ky'amasomero ekikudde ejjembe ensangi zino bw'atyo ne yeeyamanga KCCA bw'egenda okukola ekisoboka okulaba nga buli divisioni ebeera n'emmotoka ezikiriza omuliro n'asaba n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi mu ggwanga okubakwasizaako. Njagala okubasaasira ne sekusaasira yenna ate okubasaba Omukama abasibe ebimyo abagumye n'abaana bafunye ekikangabwa ky'amaanyi baleme kuba nti bafuna trauma baleme kubanga ebintu ng'ebyo bituukawo mu nsi n'olaba ekintu ekifaanana bwe kityo gubaddewo kiro kino kiri kikweraliikiriza era omwana ayinza okubeera traumatized. Amyuka aduumira poliisi ezikiriza omuliro Hassan Chanda akakasizza okufa kw'omuyizi omu Matthew Amanya era n'akubiriza abantu okubeera obulindaala ku bubenje bw'omuliro. Bwe twatusobola twasanze ng'omuliro guli mu dormitory ekisolo ky'abaana ekya Oplot B wasulamu abaana ba P5, P6 ne P7 naye nga kirungi babadde essomero lyabadde limaze okukolako omulimu okugyamu abaana bonna mu nyumba eno ne bakozesa ne fire extinguisher okugeza kuzikiza omuliro. Omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Abeka Kawalya naye adduukiridde essomero lino n'ensawo za sementi 50 era n'asaasira ne famire y'omwana eyafiiridde mu kabenje kano. Kimanyiddwa bulungi ekizibu kino bwe kyategeereddwa ne bakubira aba fire brigade naye nga bwe kimanyiddwa nti emmotoka n'eziriwo n'amazzi tegabeeramu ne chemicals ezirina okubeera mu mazzi okulaba nti zizikiza omuliro nazo nga tebazirina so kyannaku nnyo
nti ssente y'omusolo nnyingi egenda ku bintu ebitagasa ggwanga. Okuva amasomero gaggulwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January omwaka guno, embeera y'omuliro mu masomero ezeebaawo ng'ogwasooka gwali ku ssomero lya New Crest Junior Kawempe ng'eno abayizi 4 be baagufiiramu, kw'ossa omuyizi omu yafiira mu muliro mu bitundu by'ekyotera ko n'ewalala, ng'abayizi abasoba mu 6 be baakafiirwa obulamu bwabwe mu kyo ky'amasomero agaakaggulwawo omwezi gumu n'ekitundu. Ine ennaku y'amaanyi okubeera nti twafunye ekizibu nga kino mu ssomero mu kitundu muno. Abantu ab'ettima nga bano Katonda basasule, era kibi nnyo kikoleddwa, era tusaba poliisi etwale obuvunaanyizibwa okweyika nti enoonyereza abantu abakola ebikolwa nga bino bakangavvule bakwatibweko. Bwegaguddewo ne tugamba nti abaana baffe bazzeeyo okusoma okulaba nti baddamu babangulwe, ate ab'emitima emibi batandikidde mu mbeera ng'eno gy'olaba emabega wange.